Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanje Kingi. King. Thank you. You're always from Gobangabia. Agora fabe mgonge ekize kitayota. Anika kati oguzi jako. No sigugwo. Bani. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house galo bagamba batusulako high density. Tukwatukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegeera ne wabakira dala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa Dulux. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Goyinza sigale wali abantu abagala okutta. Anti akwagalize komera munanga abakwagaliza kufa. Naye gwe munne omuntu ne bwali kugamba toli wulira gwe omuntu ne bwakunyonyola totegeera. Batuusa buli kimu. Kati awo kyekyo okunyonyola. Kyekyo okunyola ekiri wawo. Batuusa. Nkwegayide. To papa chichi. Batuusa ndekala onsonyiwe. Batuusa ndekala nkwetondere munnange. Sirifaza. Sokuwulirize. Olinga agamba nti oli mukaguli kaliko ogamba nga bwejjusa ebibi. Kati nze nensasulira obutamanyabo. Batuusa. Wate kembigere byange singa nali muwalawo. Kati singa kale kisinga yali. Oli nagamba ebigambo n'obibuukira n'osirisa omwana w'abandi. Nange ndi mwana w'abantu. Batuusa. Queen buli kimu Queen yakireeta. Kati era nkulekedde Queen. Oba yendeka naawe nawume. Ate bambi n'ekirala nze sikwirako buzibu nawume. Sikwirako mutawana ekisookera ddala nkwebaza okumpa omulimu. Ekyokubiri nkwebaza okunsirisa. Kubanga nayigideyo oluzungu uno ngenda Dubai nabanguse nentegeera abantu kyeki webale kunsirisa mukwana naye soko wuli ompadde magezi olindeko ompadde bambi mbadde sabondeke siwo katubye kwa bagamba batuusa olaba nawe wenyinyi oli mukyala bandi wateke mbigere byange nawe ozadde omwana nempayiriza omuntu ako nange ng'omanyi omuzadde omutuufu ng'osuubira ki ndeka bambi nange naye ndinakola ekyo oba ngambira nti agenze kasita sibabbye nze yeyozanga obupaketi n'okusiima wasuubidde ddala nyinza okukola ekyo ekintu nga siri obadde ondabirira tudindako tuli mu firimu asi firimu simanyi muzanya ne bana ba station mama nedda kubanga buli omuntu abava mu kasonda batuusa taata munna mama nabayo togenda obadde ondabirira bulungi era nga nsinga kakati we mbadde mukomera obadde obeera mbadde mutima nga gwinnuma mbadde nsaba jjajja osigaze ekitiibwa kyo osigaze omwana wo gw'oyagala ennyo batuusa nze nange kaŋŋende wasengamba nga yanwaniridde okunzija mu kkomera baba mpulira bw'ogenda omutima gwange ekitundu ekitutte kakati mbadde nsaba guviiremu ddala nedda omwana wange mazinga kubengeri gyabadde akwagala kankubuulire bwe wali onsibisa walowoozaako nti omwana wange agala nnyo munange sinze saakulandeka wakati wano basiraba nti waliwo agenda okundabirira nga bw'obadde ondabirira batuusa gwe bwe mbadde mu kkomera n'abadde akulabirira batuusa mbadde era nga kyovola banjula mukwano gwange owulirize mwana wange oli mwana wa buwala nawe lindako batuusa kyetwale nti oli mukazi nga mutuufu ozadde omwana wo omwana wo ne bamusibisa lindako nga bamusibisa ebintu ebingi bitaliimuusa mpulire ki ndi wakikakyo nkulinako oluganda mbadde ndi mukusujja funa omulala webale kumpa mulimu nakunsibisa kubanga mangu gwe webaze Katonda nti wafuna omukozi nga wa mmezi kubagana amaka mbadde ndeka nga yuzizza nendowooza bweggalire ate mukyalinawo wano omukozi nawe umekolako ku mirimu tulabe bwofa omukazi akole kati batuusa wandibadinze wandimpuliriza batuusa
kuyisa bubi badde sikuyisa bubi batusa mbadde nkwagala batusa munango badde Tarakusa. Batusa munango ndese bubi tolwawo okudda baba okomangawo n'ondaba. Batusa munaye nze mbadde sirina buzibu naawe era nsubira toyinza kufuna wantu w'olikolera nga bakwagala nga n'okuyisa bwe mbadde nkuyisa naye bwe bibanga biganya okomangawo nze sirina buzibu omulimu gwo gukyaliwo nesenga mundabira bw'oba ogyogenze omugamba sirina buzibu naawe nange wandinsaasiddwa omukazi yenna muzadde ogwo gwe ekintu kyayinza okukola naye lwakuba nakikola mu nsobi nga simanyi jangu maama nkwegayiridde batuusa komawo batuusa buliddeyo batuusa agenze abadandabirira batu Sawa mbili. Yeah. Katindagawa. One. Yes. I'm going to Dubai. What is your name?
batuuse bugga beerabira embooge. Okay, bawandyagadde mulimu ki? Waliwo bakwano bange Yennyabo. baŋŋambye mbuno mbadde nkola bwa busigalo wano eno Yennyabo. kati ne baŋŋamba nsobola obukola n'ebweru Kituufu ekyo. nti nno nga nfuna ssente mmeka Ofuna emitwalo 9 mukwano okutuuka ku kakadde kamu. nga basimba buli mwezi. Buli mwezi. Kati mba nkola ntya kuba njagala kugenda. Kati okusookera ddala ojja kuleeta ennangamuntu yo. Olina ennangamuntu mukwano? Aha, ojja kuleeta ennangamuntu yo emitwalo 2 gyokka ez'okwewandiisa. Okwewandiisa? Yennyabo. Kati anti we mmala okwewandiisa nga nkola nti? Bw'omala okwewandiisa tujja kukebera omusaayi bwe tusanga ng'oli mulamu bulungi tutandika okukolera passport bwereere. Ojja kufuna training ku bwereere. Nga bantraininga wa? Yennyabo. Mukozi babayita mwe baani? Batuyita ba KHM International Consultants. Kati kozi wano we muli bayitawo wa? Tusangibwa Nankulabye kukuba erikkirira Nabulagala ng'ovudde ku Balintuma Road. Nanti n'omusajja oli aŋŋambye nti nno Nabulagala. Yennyabo. Ate mbadde manya ekyo kiri eri ewaffe. Wano wennyini we tusangibwa. Yennyabo. Kati bwe mmala training